Akawairo namba 14 akatundu bba mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi mu ggwanga kalagira gavumenti okuwa ebibiina by'obufuzi ebirina ababaka ba paalamenti ssente z'okweyambisa mu kalulu era nga zino zirina kugabanyizibwa mu kyenkanyi wabula bannabyabufuzi wansi w'omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi si bamativu n'engeri ensimbi zino gye zigabanyizibwamu akakiiko k'ebyokulonda. Kati mu nsisinkano gye babaddemu mwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku nnongoosereza ze baagala zikolebwe mu nsimbi eziweebwa ebibiina by'obufuzi ku kitebe ky'omukago guno e Kansanga, bannabyabufuzi bano baweza okutwala akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga z'amateeka. Ezo ssente Electoral Commission erina kuzigabira bibiina mu kyenkanyi. Bwe teekola ekyo tujja kugenda mu kkooti ne bwe kiraba kitegeeza kuteekawo injunction nti Electoral Commission teteekawo kalulu kino tekinnatereera tujja kukikola. Bannabyabufuzi bano bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kakikola kagenderere ne keekubana n'ekibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement mu kugabanya ensimbi zino ekintu ekireetawo kyekubiira mu kiseera ky'okunoonya akalulu. Process y'okulonda political party zinaafunanga ssente ezo equally, ekyo commission tekikolanga kuva tutandika kubeerawo. Kituyamba kinene nnyo okubanga tufuna ssente ezo okusobola okukola campaigns, okusobola okugulawo offices zaffe mu bitundu ebitali bimu. Michael Olakyusinde, omwogezi w'omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi gu National Consultative Forum, alambuludde ku nnongoosereza ze baagala zikolebwe naddala ku nsimbi gavumenti zeewa ebibiina by'obufuzi. Bamembers bagambye nti ku mateeka gali section 14 of political parties gye bakozesa formula ya numerical strength bayambe political parties abatamana bakufuna that numerical strength na bo basobole kuba nti tukanya. Bw'oba oli awo balowooza ekyo kye kireeta obutakanya era n'oluusi violence. Gerard Slanda Blacks, ssaabawandiisi w'ekibiina ki Democratic Party, ne Saddam Gaira, pulezidenti w'ekibiina ki People's Progressive Party, bagamba nti obutabeera na bwenkanya ku ngabanya ya ssente zino kireesewo kyekubiira mu bibiina. Ffenna tuteekwa okufandingibwa equally, spirit y'etteeka weegamba so that tugenda ne tuvuganya nga tuli equal mu resources, mu bintu ebyenjawulo, mu kutuuka ku balonzi, mu kukola advert n'okutegekateeka ba candidate. Kakati Electoral Commission bw'ebanga ekyo tekitadde mu nkola kitegeeza nti akalulu kaba kamaze okubbibwa ku lunaku olusooka nga tetunnakagenda namu. Wabula bwe tutuukiridde akakiiko k'ebyokulonda okwanukula ku nsonga eno kategeezezza nti tebalina buyinza bwonna bugaana bano okugenda mu kkooti naye bo bakusigala nga bagabanya ensimbi zino ng'etteeka bwe lirambika. Tewaliwo okweraliikirira kwonna nti etteeka nga bwe lirungamya lijja kugobererwa akakiiko k'ebyokulonda nga bwe tuzze tukola emabega nga tuteeka mu nkola obuwaayiro buno obuli mu Political Parties and Organizations Act. Amyuka omwogezi w'akakiiko kano Paulo Bukenya asabye bannabyabufuzi baleme kwefuula kiso kya mbuzi ekitunuulira omusi ne kirekerera omubaazi. Ssente ze tufuna n'engeri ensaasaanya yaabo gyerambikibwa mu mateeka tuzze nga tuzisaasaanya era nga tuzza ebibiina by'obufuzi kubanga mu kakiiko k'ebyokulonda zituyitamu bwisweziti si zaffe nga akakiiko k'ebyokulonda. Abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bannabyabufuzi bano kabadde gabuwa okwemulugunya kwabwe okutwala eri minisitule y'ebyensimbi gye bagamba nti bwe beebawa ensimbi zino eriko obukwakulizo bwe baweerako. Paulo Bakabulindi, BBS Telefina, wano mu kibuga Kampala.